Luzungu tubayita ba religious prostitutes abawano nadda wali bamalaonyete nono mwagwa awe batulabira anonye kyamagero mu kanisa muno ekigwamu n'avaawo nadda mu ndala okigana nadda mu ndala abeera ba religious prostitutes tebanywera neyisa mwagwa yisa naye yali musebeniteeka wange katoli yazaalibwa mu busiraamu nadda mu musebeniside kati ali mu bulokole era ajja kuddayo aroteetinge bw'atyo naye seeka kyenjagade mu kyekino nabbi n'agamba kyekijja tuuka abusiraamu bwe basinga obugagga mu nsi yonna bakoze bikodi per capita income. Mbanirizaako nnyo mikwano gyaffe mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda abeera omulamu. Njagala kwebaza nnyo Katonda kubanga atuwadde omukisa nate okukomawo okubaako bye tuttaanya n'okubaako bye tutereeza. Ng'omulimu gwange gwe neewa ogw'obwannakyewa gwe nagamba nti nteeka ogukola ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kulungamya n'okuyamba bonna abagezaako okulumba obukristaayo okubategeeza nti obukristaayo si mmere yakuzanyirako. Kaakano nno bassebo ne bannyabo olunaku lwayo tugenda kwanukula sheeka oyo nga bwe mumuwulidde ayogedde. Naye nga sinatandika ngenda kusaba ontaagingire taaginga buli muntu yenna gw'omanya asoma Bayibuli mu butamanya eyeetaaga okutegeera eyeetaaga okumanya eyeetaaga okulungamizibwa mutaaginge muyite ajja abeerewo olunaku lwaleero ajja alabe engeri gye basomesaamu. Ekyokubiri njagala kugamba gwe omukristaayo ampuliriza abamu kitwala nti nsobi abasiraamu okusoma Bayibuli okuvuma obukristaayo n'okulumba abasumba babishopu bafaaza n'abantu abalala bakulembera obukristaayo. Kino kipange kitegeke era nga kirina ekiruubirirwa ekinene so si nsobi nga bwe muyinza okuba nga mukirowooza. Nina obukakafu obumala era nina obujulizi ku nsonga eyo nti mufuti wa Uganda ow'ekitiibwa Ramadhan Mubajje ali mabega w'ensonga eno agiwagira era abasajja abo boolaba bakola obutuuti ne bavuma Bayibuli ne bavuma abakristaayo basasulwa omusimbi mungi era tebalina mulimu mulala gwonna gwe bakola okuggyako okusoma Bayibuli. Naye ng'enkola yaffe bweri olwaleero Katonda atuwadde omukisa tuleese ebitabo bingi bye tugenda okuba nga tusoma ndowooza mubiraba ebitabo byonna bwe biri wano tugenda kuba nga tubisoma. Tulina hadis tulina Qur'ani ez'enjawulo tulina Bayibuli ate tugenda kuba nga tusomesa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Munzikirize ebitabo bino ebirala ngenda kuba nga mbiteekako wansi ate tube nga tutandikiraawo okuba nga tusomesa. Kale kaakati sheeka akonye ku bintu bingi naye ngenda kumuyamba ku bintu bisatu. Ebintu bisatu bye ngenda okumuyambako olunaku lwaleero. Ekisooka aleese nti abakristaayo bamalaaya batambula wano ne wali, ekyo kimu. Ekyokubiri aleese okusiiba, yayogedde ku kusiiba mu vidiyo n'agamba nti abakatuliki basiiba soda owa Fanta ne banywa soda owa Coke. Ekyo tugenda kuba nga tumuyamba. Ekyokusatu n'aleeta obugagga n'agamba nti abasiraamu bagagga nnyo era abakristaayo baavu. Kaakati ebyo byonna tugenda kuba nga tubikwatako tusobole okuba nga tuyamba abasiraamu baffe bano okutegeera amazima. Kansabe muganda wange mwannyinaze osembere okwate ebitabo by'owandiika kubanga ate leero tugenda kuyiga nga tetupapa, tugenda kukwata ensonga kisajja kikulu tuziguse. Olwaliro nkugambye ngenda kusoma ebitabo n'okwewuunya weewuunye. Kimu kyokka kyenjagala okusaba musiraamu gwe nga wasiramuka wagwerekerako mukwano gwo n'ogenda n'osiramuka ku lw'omuceere gwasanga eyo, nkusaba vidiyo eno togiraba. Gwe yazaalibwa mu busiraamu nga tewatwala ddala lya kusoma naawe nkusaba vidiyo eno togiraba kubanga ejja kunyiiza sinakindi okwewa obutwangu olowooza nti omusajja avumye obusiraamu. Nja kusaba gwe ow'ettumbiizi tolaba vidiyo eno kubanga tugenda kusoma kibayita ebyama nga n'ebimu osobola okutuuka okufa bw'oba tolokose n'ogenda ne mu geyeena nga tobiwuliddeeko nga babikusomesa. Ebyo byegenda okusomesa John the Preacher olunaku luno olwaleero. Nkusabye ntaagingiraayo omuntu omu ba babiri b'omanyi nga batera okusoma Bayibuli kifuula nnenge, tutandikiraawo tube nga tubasomesa. Ekisooka tutandise bassebo ne bannyabo
n'obusiraamu kyayise obwamalaaya. Agambye nti abalokole bamalaaya oba abakristo bamalaaya batagala bava mu kanisa ne bayingira ekkanisa endala. Naye kyenneebaliza Mukama nti omusiraamu akitegedde nti abakristaayo tebava mu kanisa nga bayingira emizikiti, bava mu kanisa nga bayingira ekkanisa. Kyenjagala okusomesa abantu mwenna abatulaba n'abatuwuliriza kiri nti ekkanisa eryemu ya Mukama waffe Yesu. Ebizimbe byawukana naye ekkanisa eryemu, era nga n'ekkanisa eyo omusumba waayo bamuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Kati omukristaayo okuva mu kizimbe ekimu n'agenda mu kizimbe ekirala, ekyo tekimuvubya kuba malaaya. Gwakyogera gwaba tategedde. Ekkanisa eryetya eryemu. Kati lwaki batambula okuva mu kizimbe ekimu n'agenda mu kizimbe ekirala? Bayibuli esomesa mu kitabo kya Luka essula ey'okutaano lwa 31 mpaka 32 n'egamba nti omulwadde ye yeetaaga omusawo, omulwadde y'anoonya omusawo. Kati y'omukristaayo wa ddembe okuva mu kkanisa emu bw'aba ayagadde n'agenda mu kkanisa endala, kasita okukkiriza kwe kugamba nti eyo gye ŋŋenda okubonera, eyo gye ŋŋenda okubonera, kubanga y'abeera omulwadde y'anoonya omusawo. Kakati kye mubavunaana kubanga tebazze eri Muhammadi, tebasobola kujja wa Muhammadi kubanga naye kennyini bwe tusoma mu hadisi Riyadh Swalihiina, hadisi bassebo ne bannyabo ey'olukumi-mu-ebina-mu-kinaana-mu-ssatu, ogiwandiise, wandiika buli kyenkuwa kiwandiike kubanga ogenda kukinoonyerezaako. Nze nkuwa biwandiiko, soogera bwogezi nga musiraamu abadde ayogera. Nze nkuwa ebiwandiiko, ogende okole risaaki, genda okole research, genda onoonyereze. Hadisi ngambye ya 1483, hadisi egamba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali mulwadde ebirwadde bya mirundi 3. Yalina ebigenge, yagwanga ensimbu, era yaliko akazoole, yagwanga eddalu. Era tusoma mu hadisi awo ng'egamba nti n'agenda eri Allah amusabe amuwonye. Tetulina hadisi yonna eraga oba aya ya Qur'ani nti Muhammad yavaako ebirwadde ebyo ebyali bimuluma. Kakati abakristaayo tebasobola kubanga balwadde ate ne bagenda eri mulwadde, balina kunoonya omulamu era omusawo y'aba abawonya, nga n'omusawo oyo si mulala ye Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ye bwe yasanganga abalwadde yabawonyanga. Qur'ani n'esomesa mu ssula ey'okubiri aya ya 10, fi kurubihim maradhan, mu mitima gyabwe mulimu endwadde, naye bwe bajja eri Allah endwadde azongeramu buki? Bwongezi. Kati ensonga lwaki abakristaayo tebasobola kujja mu mizikiti? Kubanga mu mizikiti muli kuwona. Bw'ogenda mu muzikiti ng'oli mulwadde, Qur'ani egambye nti bakwongeramu bwongezi buki? Bulwadde. So nga abakristaayo baba banoonya kuwona. Ekyo ndowooza okitegedde bwana musiraamu, olala toddamu okukola ensobi mu biwandiiko. Tugenze ku kigambo eky'okusiiba. Kaakati omusiraamu yakoze ensobi era n'agamba nti abakatuliki bwe baba basiibye basiiba mukene ne balya empuuta, ne basiiba akatogo k'amatooke ne balya akamuwogo. Kaakati njagala kutegeeza nti naawe kennyini ky'oyita okusiiba si kwe kusiiba Qur'ani kwe kugamba. Bwe tusoma mu ssula ey'okubiri Suratul Bakara, esubeera ssula ya nte, essula ya 2 aya 183, Qur'ani egamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwenna abakkiriza, kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, kulaalikiddwa ku mmwe okusiiba nga bwe kwalaalikibwa kwabo abaabasooka. Ekitegeeza nga mulina kusiiba ng'abaasooka bwe baakola ki? Bwe baasiiba. Kakati ne tubuuza hadisi, abaasooka bo baasiiba batya? Mbikudde hadisi eno bagiyita Riyadh Swalihiina, oba ekitegeeza ennimiro ez'abalongoofu, hadisi 10:10:17 munsonyiwe kantuukewo mangu 10:10:17 wano njagala kusomawo. Egamba nti Abdallah bin Amir bin As radhiyallahu anhu yagamba nti ddala mutume wa Allah SAW sallallahu alaihi wasallam yagamba nti
Essaala esinga okwagalibwa eri Allah y'essaala ya Nabbi Sayidina Dawuda. Owulidde essaala yagalibwa. N'okusiiba okusinga okwagalibwa eri Allah kwe kusiba kwa Nabbi Dawuda. Kubanga ye yeebakanga ekitundu ekyekiro n'ayimirira okusaala ekimu kyakusatu. Era yeebakanga kimu kya mukaaga ekyekiro. Era yasiibanga olunaku lumu ate n'ali olunaku lumu. Olabye okusiiba nti okusiiba okulungi Allah kwamanyi si kuno okwammwe okw'okukeera okwekkatira capati. Si kuno okwammwe kwe mumala okusiiba ate ne mukola Idi ne mujaganya ng'ate mutugamba nti mu kisiibo swayitaani bansibe. Kati ate bwe musiibulukuka ne bagisumulula ate mwe lwe musiibulukuse lwe basumuludde sitaani lwe mukola embaga. Kati okusikwe kusiiba Allah kwayagala. Okusiiba kwa Allah kwayagala kwe kuno kwa Dawudi yalyanga olunaku lumu n'asiiba olunaku lumu. N'alya olunaku lumu n'asiiba olunaku lumu. Kati mu bino bye musiiba Allah tabyagala era tabimanyi era tagenda kubisiima. Okitegedde ekyo? Musiraamu okitegedde nti okusiiba okusinga obulungi Allah kwasinga okwagala kwe kwani? Kwe kwa Nabbi Dawuda. Olabye hadisi 1,117 ogirabye? Eyo hadisi ndoza gisome ogyetegereze baleme okuddamu okukulimba. Ekyo kibayita ebiwandiiko ebikalu nga si bigambo byange wabula bigambo bya hadisi. Zino hadisi tebasobola kuzikusomera mu muzikiti. Tebasobola kubanga bwe bagisoma eno tosobola kuwaayo tiyo zakatul fitiri. Tuyinza kugiwaayo kubanga baba bakusiibya ebintu Allah byatakola ki? Byatayagala. Ekyo tukimaze. Ekyokusatu yagambye nti obugagga. N'agamba era ffe abasiraamu tuli bagagga kubanga ye bambi bwe yayambadde ekkanzu y'akatimba n'alowooza nti ekyo kibayita obugagga. Ffe tuli bagagga nnyo. Tuli bagagga nnyo. Kakati Mutume sallallahu alaihi wasallam agamba mu hadisi ey'ebina79. Hadisi ya 479. Leka gyemba nsooka okusoma. Hadisi ya 479 agamba bw'ati. 479 Kaaba ibn Riyaza radhiyallahu anhu yagamba nti nawulira mutume wa Allah SAW ng'agamba nti ddala Nabbi SAW yagamba nti omwana wa Adamu yagamba nti ddala buli kibiina kirina ebigezo naye ekigezo ky'ekibiina kyange byanfuna. Tirimizi yagyegattako nti ekigezo ky'ekibiina kya Nabbi Muhammad byanfuna. Nkugambye hadisi 479 yeeno eyo ogirabye 479 bwetyo bwesoma. Yagamba nti ekigezo ky'ekibiina kya Nabbi Muhammad byanfuna. Omusiraamu ku byenfuna waakiri akubba. Era oyo ekimuwogeza n'okutuyana n'atuyana kubanga ayagala alage embalirira ya sentence gye baamuwadde nti navumye bulungi obukristaayo. Naye nga bwe tudda mu buliwo tulina ky'osomesezza kubanga by'oyogera si bya bwino si bya biwandiiko. Kati nze ngenda kulaga nti omusiraamu bw'ogamba nti bagagga Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yasomesa n'agamba nti buli mugagga yenna wa mu muliro abavubuka be bagenda mu jjana. Nkijja ludda wa hadisi 406 Riyadh Swalihin hadisi 406 bwetyo bwegamba nti buli mugagga yenna agenda kuyingira omuliro naye abaavu balunkupe be bagenda okuyingira ejjana. Tuba tuli awo ne tubuuza wama Muhammadi mwayinanga emmere bwe mwabeererawo ku mulembe gwe wali mugagga ng'osobola okugula emmere. Hadisi neetatuleka mu bbanga n'egamba bweti Sadati bin Abi Wakis radhiyallahu anhu ye yagamba nti nze Muwarabu yasooka okasuka akasaale mu kkubo lya Allah era ddala twalwaniranga wamu ne mutume wa Allah nga tetulina na mmere okuggyako amakoola g'emiti egigumiza egyo egya samula okutuusa mu ffe nga bw'oba ofuluma obukiringi ng'obw'embuzi naye nga tofuluma bigonvu. Buhari ne Musilimu bagyegattako. Kati gwe tosobola kuŋŋamba nti mwe muli bagagga nga Nabbi teyali. Oyagala kuŋŋamba nti mwe Allah abaagala okusinga Nabbi.
oba mwe bakyawa okusinga nabbi, kubanga hadisi egambye nti buli mugagga agenda mu jjana. Kati bwe muba muli bagagga kitegeeza nti mwe Allah takola ki? Tabaagala, mugenda mu jahannama, mugenda mu muliro. Ekitegeeza nti eri essuula ye-19 surati Maryam aya ye-7 egamba nti wa in minkum ila wariduha kana arabiki hatima makidhiyan, etuukirira ku mmwe. Kyova nti omusiraamu yenna omutuufu ateekwa kuba mwavu, alwala n'enkyakya, ateekwa okuba ng'alina enkyakya, kubanga enkyakya ezo ze zigenda okukola ng'emipiira gya pireri ku siraatwa. Kati mmwe abagagga beeyita abagagga abasiiba mu ngatto, abatalina nkyakya, ogenda kuyitawa okuyingira ejjana ya Allah? Onooyitawa ddala musiraamu, ogenda kuyitawa. Nziraamu naawe ogenda kuyitawa. Otegedde? Kaakati tweyongerayo. Bwe tusoma hadisi ey'e5:2 ne 5:3, ndi ku kigambo bugagga. Nagambye nkwata ebintu bisatu, ebibiri mbimaze, kati ndi ku kigambo bugagga mu busiraamu, ng'omusiraamu bw'abadde akola ki? Bw'abadde asomesa. Bwe tusoma hadisi eno, Aisha radhiyallahu agamba nti mutume wa Allah SAW bwe yatuusibwako okufa, ebyambalo bye by'olutalo byali omusinga eri Omuyudaaya olw'eŋŋano. Nti mutume yagenda okufa bambi olw'okuba teyalinanga ssente zigula mmere. Yakwata ebyambalo bye n'abisingira Omuyudaaya n'amuwa eŋŋano. Ey'e5:3 negamba bw'eti, ndi mu Riyazi Swalihiina teweerabira. Ey'e5:3, Anas radhiyallahu anhu yagamba nti nabbi SAW olw'enjala yasinga ebyambalo bye by'olutalo olw'okufuna eŋŋano, naye nze bwe nagendanga eri nabbi, omugaati gw'eŋŋano n'ekirungo eky'omuzigo ogutayonooneka, kale nawuliranga ng'agamba nti abeewa Muhammadi tebubakeererangako wadde tebubawungeererangako nga balina ebyokulya nga bino, so nga bali mu maka 9. Omusajja yalina amaka 9 naye nga yeegomba omugaati, nga yeegomba amata, nga yeegomba omuzigo bata, ng'agwegomba kubanga yali talina busobozi busobola kukola ki? Kubigula. Kati okujjako ng'oli mu kukudaala, bw'ogamba nti mwe muli bagagga, ng'ono omusajja yakirako obusiraamu, ate gwe ng'oga nti obugagga bw'abasiraamu, ng'ono omusajja yakirako obusiraamu, Qur'ani ne hadisi zigambye yali muki? Mwavulunkupe, awedde emirimu. Kati muganda wange oyagala kuŋŋamba nti gwe Allah akwagala nnyo okusinga mutume? Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza, ebigambo byonna ebyogerebwa abavubuka abo tebabyogera kujja kukumanya, bo babyogera kutuukiriza mukolo bafune omusaala nti bavumye abakristaayo. Naye njagala kubategeeza basiraamu, mwegendereza abavubuka bagenda kusuula ekintu kyammwe. Fe abamu ebitabo tubadde twabitereka, kati tugenda kubijjayo tuddemu tubisome. Buli kye baleeta tukyanukuza ebiwandiiko, mugenda kulaba obusiraamu nga bukendeera mpola 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 mpola. Mukama abampeera omukisa, mbaagaliza obulungi bwa Katonda, osobola okulokoka. Yesu Kristo ly'ekkubo, amazima era n'obulamu. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa gibeere naawe.